omukulu gwe bayita Mubaraka Munyagwa omugati gwa bata ne omukulu gwe bayita Elias Lukwago ne tiimu Kazwe Bashir Mbazira ne tiimu balina olukwe luno okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avaawo bunnambiro era nga Opondo bamuyise olw'okuba nti waliwo Eddy missions ze yakolanga mu Nuupu era n'abaleetera n'obukakafu eyalikomendinze Opondo bamuyita Museyi Sabit n'abagamba oyo mulungi era oyo amannya ago abaagamuyiwa bakitegeera nti omukulu ono omulimo yeyali alina gwe yali akoze. Demogasta Opondo ne Godfather bano bantu babadde bakolera mu 7 emyaka 10 emabega era nga ba state agents ababadde bakola missions naddala ezo ez'obukambwe ku bantu b'opposition. Godfather yajja ne yeerimbika mu kintu ky'abatembeeyi. Abatembeeyi bangi abaakwatibwa abamu ne batuusibwako obulabe. Omuvubuka ono n'abala nti Nuupu ezze bakama bange kye beetaaga ye muntu ali mu Nuupu era omukulu ono yajoyininga neefulase okufuna ebifaananyi n'abakulu era nga njagala okulabula Honorable Muhammad Ssegirinya Mbakawe Kawempe. Godfather y'omu ku baabo abaawaayo information ekuteeka mu kkomera gy'ovundira muganda wange. Godfather alina olugambo lweyatwala olukyamu olw'obulimba eri bakama be. Ntegeeseddwako droni zange nti Demogasta Opondo ne Godfather sente ze baabawadde olukwe lw'okutta Eddy Mutwe bagenza okiraba nga Eddy Mutwe y'omu ku ezo ensonga enkulu eziyimiriddeko naddala security ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu era Opondo yayagala okweyunga ku security ya President Kyagulanyi. Abalengere wala ne bamulemesa ng'ayagala kwefuula bodyguard. Omukulu ono yali aweereddwa mission ey'okukuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu essasi babuuse lifuddewa naye nga yali mukubye. Muganda wange Eddy Mutwe ntegeezeddwako Godfather Demogasta Opondo bakutambulirako era nga Eddy Mutwe olina okwebeera mu bunnambiro. Bagambye Bobi Wine bw'omukuba omupiira gwa Eddy Mutwe n'omugyawo security ye oba ogiyingidde. Era muganda wange Eddy Mutwe njagala okugamba ebigambo bino weegendereze akubira essimu weegendereze kw'oyogera naye kubanga Godfather yalina Amama Mbabazi mu kibinja kya Go Forward baatugumbula abantu era nga Godfather y'omu ku abo abaali bambadde ebyambalo mu 19 Novemba 2020 nga batugumbula Bannayuganda. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nja okutegeeza muganda wange era president wange ensolima nyingi ezitubaddemu era nezikyaliwo tulina okwebeereramu. Ono Opondo mugezi yeerimbikanga nti ye coordinator owa Nuupu mu bitundu eby'Ebukedi naye nga muyaaye mufere talina muntu gwe yali akuŋŋaanyiza. Abantu bangi be yasibisa mu bitundu eyo era nga Opondo baŋambye nti ekigenda okubeerawo Mukama atusaasire. Baganda bange Mukama atusaasire. Abaana bano babi. Opondo batta abantu bangi. Mukama atusaasire. Omusajja ono yatulimu. Omusajja ye yajjanga ekamu Opondo ne yeefuula omwavu n'akaaba naye nga atukolera basajja. Abaana bangi abaakwatibwa nga Demogasta Opondo yabawaddeyo.